Atendezebwa agulumizibwe ekitaffe Katonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa obuwangire bwabwo mbogombogo kyewagula Elizabeth Nkambwe gwaka si gwa kuzikira mbalamusiza bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo ku mikitu egy'enjawulo. Neebaza kitaffe Katonda ne Maama Namugereka asobodde okubeera nga abatuusa ku lunaku olwaleero bwe musobodde okubeera nga muzuukira nga muva emagombe weppo nga ke kabonero akaze oba akatuteerawo kitaffe Katonda ne Maama Namugereka ng'abaana be mwe balina okubeera nga bayita okusobola okubeera nga bafa mu nsi ey'omwoyo ate ne bazaalibwa okuva mu kizikiza okusobola okubeera nga batukuzibwa okudda ku Nnamulondo. Ebigambo by'ogenda okuwulira nsaba obisengejje bw'ebeera nga tebikkaanya na mubiri gwo, tebikkaanya na mwoyo gwo oba na mmeeme eyo, nsaba obitwale muguluka oleme kuteekako muzinzi naye otambuze obulamu bwo nga bw'obwagala kubanga tewaliiwo ayina kukukaka weewaawo. Olwaleero mbadde njagala tugenda kubeera nga twewongayo eri bajjajjaffe okusobola okubeera nga tujjukira obuvo n'obuddo gye twava. Ekisooka mbeebaza mwenna abasobodde okubeera nga mujjukira n'okubeera nga muwulira omulanga gwaffe, okusobola okubeera nga mujjukira obwa Katonda wammwe n'abo bonna abagenda okubeera nga bazuukuka mu maaso. Kye kibeera ekiseera, sigamba nti ababeera basooka nti babeera oba batukuvu, nedda, tewaliiwo mutukuvu, tewaliiwo asinga munne, ffenna tuli kimu. Enjawulo eri nti endiga empologoma okwezuula amangu okusinga endala eyeeyita embuzi ate nga mpologoma, naye nga tewaliwo asinga munne. Nze ayogera oba akugamba ebigambo bino tolowooza nti nno waliwo enjawulo yonna gye nnyina eri ggwe, nedda, tuli kimu era tebakulimbanga nti waliwo akusinga, nedda, kubanga atuzaala ali omu era nga ye kitaffe Katonda ne Maama Namugereka bwe babeera nga batudde mu mutima ogwa buli kinnoomu gw'omanyi, ekitegeeza nti naawe oli muntu atuukiridde mu bwakatonda bwo kubanga weetuukira eri nannyini ggulu n'ensi, eri buli kitonde, era nga ye taatawo nga newankubadde ekizikiza kyakwerabiza ne kikulowoozesa nti yazaala omwana omu, nedda, naawe kennyini oli mwana we, kitegeera. So nsaba ebigambo bino obeere nga obyogera oba essaala eno osobole okubeera nga ogyogera okusobola okubeera nga ojjukira obwakatonda bwo, n'okuwa olukusa bajjajjaabo ne baganda bo okusobola okubeera nga obajjukira, kubanga lino ssomero nga wenzize nga mbagambanga nti tuli ku sipiikidde w'obeera nga wava ewaka n'ojja mu ssomero era otuuka ekiseera n'omaliriza sipiikidde n'odda ewaka oba n'osisinkana abantu bo gye wava ku mission gye eyali yakuleeta. Kkirizagaana tuli baana ba ndeemu era nga tuli bumu weewaawo. So bwebwe obumu bwe tuyagadde okusobola okubeera nga tukoowoola, era nga essaala eno gye ŋŋenda okukuwa egenda kubeeramu
amaanyi ag'ekitangaala ag'abajjajjaffe okusobola okubeera ng'ozuula obwakatonda n'amazima agakutudde munda mu ggwe. Otandika bw'oti nti nkowoola amazima ag'omunda mu nze era nkoowoola okwagala okutaggwaawo n'ekitangaala ekintuddemu era nkoowoola amazima g'obwakatonda bwange nsobole okuddizibwa mu ntegeera yange ey'obwakatonda obuntuddemu obwo obusukkulumu era nkoowoola amazima gange gasobole okubeera nga ganjolesebwa era gakke mu mubiri gwange nga emmotoka ey'omwoyo gwange n'omuzimu gwange mwentudde olunaku olwaleero. Nkikola mu buntu mu kusobola okubeera nga neeyamba mu makyusa gange, amakyusa ga maama Nattimba ne Sseŋŋendo kwentudde. Era mu kadde kano nkoowoola okujjukira kwange eri ab'eŋŋanda zange zonna n'emikwano gyange gyonna abatudde mu mmunyeenye mu lugendo lw'obwakatonda bwange mwenzize ntambulira. Era nkoowoola obulongo bwange obutudde mu mmunyeenye nga gye buli era nkoowoola ekika kyange ekiviira ddala mu mmunyeenye era nkoowoola bajjajjange abatudde mu mmunyeenye n'abaagalwa bange. Nkoowoola okubeerawo kwammwe mu bulamu bwange nga mujjudde okwagala n'ekitangaala era mbasaba nga mbawo olukusa musobole okubeera nga mukomawo mu bulamu bwange era nzirizibwe obwakatonda bwange n'entegeera yange ey'obwakatonda bwange obujjuvu era obusukkulumu. Era nsaba nga ndagira obwakatonda bwange obusukkulumu bukomyewo okujjukira kwange eri abaagalwa bange bonna abatudde mu mmunyeenye mu butonzi bwange mu lugendo lwange lwenzize ntambula. Era nkoowoola nga njogera bino nga nkozesa okwagala kwange okusukkulumu n'ekitangaala mu lugendo luno lwendimu nsobole okubeera nga ntuukiridde mu makyusa gendimu era mpa okwagala n'okwebaza n'okusiima kwange eri bajjajjange abankwatiddeko okutuusa olunaku olwaleero okuva we nnava ewaka okutuusa olunaku olwaleero ne ate gyenkyalaga mu makyusa gange weppo ne bannange bonna nga tujjukira obumu bwe tutuddemu ng'abaana aba kitaffe Tonda ne maama Namugereka. Weewaawo esaala eyo bw'obeera ng'osobola okubeera nga osobola ogiwandiika kubanga ewedde osobola ogiwandiika n'obeera nga ogisabangako ku makya at least once in a day oba ennaku z'obeera ofunyeeyo oba ennaku 2-3 bajja kubeera nga sigamba nti bajja kukweragirawo naye kubanga nabo kennyini bakulaba ne balaba okutyako n'okusobola naawe okuyamba kubanga obeera obawadde olukusa okusobola okukuwa amaanyi
ne kye tuyita jjajja mugumya ajje akugumye oveemu okutya, okitegeera. Then batandika okubeera nga bakweraga maybe mu birooto, oluusi nga olaba ozuukuse naye ate ng'olaba omuntu bwe bityo. Waliwo abantu abamu already ababiina ne mwewuunya nedda. Kati paka we banaatuuka okubeera nga bakweraga nga bakozesa just maybe energies nga bakweragako katono then ne babula, then paka we banaalaba nti nti omanyidde era kituufu oliredde okubasisinkana, then bajja kutandika okubeera nga bakweraga ddala mu buliwo, okitegeera. Yeah. So essaala eno eri personal, ekuyamba okusobola okubeera nga gwe kennyini ng'omuntu weezuula n'okusobola okuzuula famire yo n'olugendo lwo, kitegeera. So si nti kya buli nti woogisabira nti ogenda kubalaba, nedda. Nabo kennyini babeera balaba oli redde, bakuteekateeka, naye gwe kennyini beera nga ogisaba okuva ku ntobo y'omutima gwo obutali mulundi gumu. So olaba n'okumakinga sure nti buli wiiki at least ofunayo ennaku nga 2-3, buli luvannyuma lw'ennaku 2-3 oba basobola okikola deire, osobola okubeera ng'ogisaba deire, osobole okubeera nga baganda bo ne bajjajjaffe ne abaagalwa abo ab'ebika ebyenjawulo bozze osisinkana mu bulamu bwo, mu bwakatonda bwo, mu myaka egitali mitono, kubanga nkugamba tuli ku final exam ey'essomero lino lye tuliko. So toli muzimu muto, oli mukulu. Nabagamba nti tewaliiwo wano mulamu ne wekabeera kaana kato olunaku olwaleero kali wansi kumpi wa 15 egy'emyaka. So oli katonda mukulu, era kyekiseera osobole okubeera ng'ojjukira obwakatonda bwo, ate weddize obwetwaze okusobola okubeera ng'odda ewaka mpola mpola. Weewaawo atenderezebwe agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Jjukira w'obeera nga ebyo ebigambo by'owulidde tobikkaanya oba nga tebikolagana na muzimu gwo, tebikkiriza kubeera ng'omuzimu gwo gubikkiriza, nsaba obitusuule mu gguluka, obitusuule mu kasasiro, weeyongere n'obulamu bwo. Weewaawo bweza nnyo, bweza ddala, nkusindikira omutima gwange. Akuume.